Thank you so much for choosing to come. I didn't know that I'm one of the ladies that have created an impact in the community. Nenjagala okulisa abakyala bonna gye bali. First of all, abakyala ba Mukono, nenzirako abakyala ba Uganda, nenzirako abakyala ab'ensi yonna, tukusinga ennyo abakyala Basomesa. Mbakulisa okutuuka ku lunaku lwammwe, era nebaza Katonda mwenna abasobodde okukola bye mukoze, ate n'ensaasira bonna abafunye okusoomoozebwa. Okusoomoozebwa kw'abakyala okusinga ye gundi gye tulina terminology of single mothers, nti batawaana n'abaana. Naye nze sikuyita kutawaana, nkuyita kwekkiririzaamu n'obuvunaanyizibwa. N'olwekyo abakyala bonna abaliyo mbakulisa. Nze olunaku lw'abakyala mbandulaba bulala. Yes, tulina okucelebrating, naye ate buli mukyala omwaka ogutandika twandibadde tuwandiika ebintu byaffe bye twagala okukola ky'okutuukako, okusookera ddala mu makaago, okusookera ddala mu bulamu bwo, n'okulaba abaana bo nti beeyongera ki mu maaso. N'olwekyo olunaku luno luba lutujjukiza okukola ennyo ng'abakyala, obutakungubaga. Kuba bwe tubeera mu society, omukyala eyeekoledde, omukyala alina ssente ze tanyoomebwa. Ne bw'oba maka, omwami ajja kuwa ekitiibwa nga naye amanyi nti you are also a breadwinner. Amanya nti amaka tegayinza kuyimirirawo lwa muntu omu, naye olw'okubanga bw'omukyala okola, omukyala okulaakulanya amakaago ng'oyigiriza okukekkereza mu makaago, okuterekera amakaago, obutayonoona bintu mu makaago, kale ogwo omulamwa mukulu nnyo. Tutera okuba ne National Day, sinamanya bulungi nnyo National Day gyeneebeera n'effiimu y'omwaka guno, naye nze ku lwange ndaba nti abakyala bakyalina okusoomoozebwa. Batya abakyala abamu enfuna yaabwe si nnungi nnyo, ennyingiza yaabwe, bakola obuntu butono, alina okuliisa abaana, alina okusomesa abaana. Kale ennyingiza yaabwe ekyali ki? Ekyali ntono ddala. Abalala mu mirimu nga bwe tugezaako okwekulaakulanya, tukyalina okunyoomebwa. Nkimanyi nti mu Uganda mukyalimu abaami abanyooma abakyala, ate nga kitandikira eno ddala. Kati nga nze nja kwogera ku sayidi y'obusomesa. Headmistress ayinza okuba musomera abasajja ne bamulemesa ba teachers, nga ye teacher tafugwa mukyala. Okukyalina okusoomoozebwa okwo, nti tusaba abaami abali eyo, oba oli teacher omwami, tunuulira omuntu mukama wo, tomutunuulira lwa kikula kye. Era waliwo department yalina okusoomoozebwa. Kati bwe nali njogera n'omwami omu omukuluko somewhere, sijja kwogerayo, naye yaŋŋamba nti anti ekizibu ekiri mu department eyo kuba bonna bakyala. Kintu ekyo kyankola bubi nnyo. Kyenava mugamba nti tutunuulira biki ebikolebwa n'ebivaamu. Service delivery has nothing to do with ekikula ky'omuntu. Kale nendaba nti bakyatunyooma. Era nzijukira ne baali nga president yaka-appointinga the new prime minister, honorable mukyala oyo, era ng'omulaba afuna okusoomoozebwa mu parliament of Uganda, engeri gy'addibwamu, abamuhumiliatinga, abamwogerako tajja kusobola, abamujerega, yafuna okusoomoozebwa okwo, naye lwakuba yali mukyala. Ng'era olaba abaami tebaagala mukkiririzaamu. Naye ndowooza nti omukyala oyo akoze bulungi, kubanga nze emyaka gye nnina bwe prime minister bendabye, I've never seen a hands-on prime minister like the current honorable prime minister of Uganda. Kale n'abanga ajjeewo kiri ekirowooza nti abakyala tebasobola kukola ki
kukola bwe tuba tulemererwa baleme kutwasosietinga na kikula kyaffe ekyanti oyo mukyala sooka okusomozebwa kukyali kunene okw'abantu okusigala nga batunyooma naye ng'ate tuweereddwa omukisa nti wetuli wonna ebitongole bitambula bulungi bwe kiba kikulemberwaki mukyala kati nze nja kwogerera amasomero wano Mukono Municipal Council ate nja kwogera ddala ku ga gavumenti kuba abantu abasinga abo basanga okusoomoozebwa amasomero gaffe aga gavumenti Mukono Municipal Council gonna agasinga mu results gaaki g'abakyala ne bw'ogatuukako kaakati we can give an example last year era the first 3 schools in the government zikulemberwa bakyala Sister Immaculate Owenamilyango Junior Boys essomero eryasinga mu Municipal Council ne mu Uganda kulimu kulyasinga likulemberwaki mukyala tutunulya Sister Nalumu Florence owa St. Teresa na Milyango nalo lyakola bulungi likulemberwani mukyala eriddako nze kamwa koogera mwana Mukono Boarding okola obulungi mu bigezo for the last 5 years. These are the 3 consecutive schools ezibadde zijjanga zisinga zonna zikulemberwaki bakyala n'amasomero gonna golaba agali eyo neebaza ba headmistresses agakulemberwa abakyala bakoze omulimu munene nnyo. On Tuesday twali Kayunga district. I was so impressed when the Honorable Speaker of the district had to acknowledge 2 schools, Bishop Brown and Busana Primary School, Church of Uganda, amasomero that stood out nga gakulemberwa abakyala. Kale abakyala mwebale nnyo mwongere mu maaso n'okukola temufa ku bantu batunyooma kuba tuli bakyala naye buli we tuli tulekewo landmark. Let us have an impact in the community. Ekirala okusomozebwa okulya nti abakyala tebayambye bakyala bannaabwe. Kati twagala okutunuulira right from the Vice President of Uganda mukyala mwe bannaffe ba Vice President ba Honorable Ministers abasobodde okufuna ku opportunity okuba mu bifo ebiri influential ebifo ebisobola okuvaamu funds mukke wansi mutusitule twandyagadde nti kati bwe balaga olunaku olw'abakyala enkya. I'm looking at one of the TVs. I've been watching it, the stations. Nebaleeta abawala abato. This morning they were showing us omuwala akola ebya carpentry. Ne batulaga omuwala alabirira embwa. But also impressed omuwala yali ayoza amategula on a certain station. Naye nga abawala abo balaba bakola n'omutima gwabwe. Beetaaga support. Kati twandibadde tulaba nti olunaku ng'olw'enkya stations zino zandibadde zitukavalingira documentary nti the Prime Minister of Uganda being a woman eno ye section ye abakyala bano bayambye era obulamu bwabwe bukoze eki bukulaakulanye. Ti Vice President ti ekibiina kye ekyabakyala kino kye kikoze ne kigenda nga kitambula abali waggulu eyo ndowooza nti bakyabulamu okuyamba basirimanya bumanya naye kakati gavumenti yateekawo policy wangiyite gavumenti mu parliament buli constituency erina woman representative ne bw'aba ali ku top MP mukyalo era you have a woman representative but those women representatives what have they done for their women in the constituency? Have they helped to lift them up? Oba oyagala buli lwokyalayo bakuwerekere ne kasooli waabwe ne baki oyagala balaba mu eyo level bakoze eki okugattako abakyala omutindo buli lwe tucelebrating olunaku would see achievements ng'abakyala abo bafunye ebifo ebya waggulu nga basobodde okujja wansi okuyimusa bannaabwe. N'abakyala I'm encouraging you to join the government programs. Kati tulina PDM, tulina SACCOs, tulina NADS, Operation Wealth Creation. Mubyenyigiremu. Bwe muba muli ku mizigo gyammwe muwerawo abakyala nga 3. Mu kifo ky'okulowooza mugenda kutambula wano na wano mufuuminge akabiina akamu. Nze neenyumiriza
mu bakyala bengaseeko omutindo nga ntandikira ku basomesa bange. Abawala bano bajja bato okusomesa wano naye kati buli ticca alina ennyumba aviira wawe. 11 of them ladies. Naye nga twakikola tutya? We formed a saving scheme ku ssomero wano webasobola okufuna ssente ate n'abaana bwe basomeseza mu masomero malungi high schools in Budo King's College, in Mount St. Mary's Namagunga. Buli omu gy'amanyi ssente nti basasula ssente ki, but they have built their houses. So eyo impact eyo ndaba nti bwe nayogera nabo ne tutandika, I think I've created an impact in my community, my small community. Kati twagala abakyala babatukiikirira, what value are they value adders mu constituencies zaabwe? Abakyala bano balina kye babafunyemu. That is what we should be celebrating. Other than going for a function, the president comes and addresses us, and we cheer up, and we sing songs about women, but what have the women achieved? So when we compare 2023 Women's Day, what value has it added? Because every post we have a woman representative. That's why chikis and LC one does an apocalypse woman representative. So those women in the parliament can go to those small units and they make sure that they reach what? Women. Ekyo kyendabamu nti olunaku sinalutegeera ndulabanga just public holiday for everyone, but I want the women, please, who have got that opportunity. It's a blessing to be in those posts. So use that blessing to bless others. Kyembadde nkola ki naye nga abaagaliza abakyala mwenna olunaku olwaleero, I mean orencha, to celebrating n'ekirala tukuze abaana baffe, tubeere abakyala ab'empisa, tubeere abakyala abakola ebiweesa Katonda ekitiibwa, tulabirire abalina amaka, tulabirire amaka agaffe. Abatalina funa maka, Mukama ajja babeera bafuna amaka. Abawala abato, manya nti ndi mukyala, nina ebibuuzo ebyokuddamu eri omwana wange gwe nnaakazaala mu myaka egijja. N'olwekyo tweyise bulungi. Bwe tunaaba n'empisa, eggwanga lijja kuba n'empisa, kubanga eggwanga lirabira ku ffe. Bwe tunaakuza abaana ab'obuvunaanyizibwa, eggwanga lino lijja kubaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa. Naye bwe tunaabakuza nga tetufaayo, eggwanga lifu. So maama omukyalo olina omulimu munene nnyo okulaba nti gwe wennyini azimba ki eggwanga lino. Byonna wadde nina omulimu nga ndi mukulu wa ssomero, naye ate nina amaka, kubanga amaka kikulu ge gazimba ki eggwanga. N'olwekyo mmanya ti kati kino ekiseera ndi ku mulimu, kino ekiseera ndi waka wange, era nja kweyisa ng'omukyala ali mu maka. Sijja kuddira buvunaanyizibwa bwange, buyinza bwange, kuba wano ndi muntu mukulu ate mbusitule mbuleete ki mbuleeta awaka. Awaka nsigala nga ndi mukyala, era awazi zange zembeera awaka ndabirirawo, ndaba nti managingawo bulungi ng'omukyala mu maka. Ate bwe mba nga ndi ku ssomero, ebyo nabyo eby'essomero mbikolanga ki nga bwe bitegeddwa. So that's why we can balance. Yes, oluusi nga bw'ogambye nti abamu babagaana okukola kubanga beerabira waka. Abakyala manya nti ng'ogenza okukola nga head of an institution, you a wife first, you a mother first, you a married woman first. Therefore tebyetaaga kubigatta. Have time, manya bwe mbeera waka, I'm in my home. Tekikuggyako buvunaanyizibwa, tekikuggyako gamba weewa police principles, kubanga n'omwami amanya kakati ono omukyalo mulimu gwange bwe guti, kitegeeza ajja kuyingira bw'ati, ajja kuyingira essaawa bwezi. Naye oluusi bwe tukulaakulana n'abakyala abamu ne tutandika okunyooma ki abaami baffe olw'ensonga oluusi nfunye omulimu nga musinga ssente for example, naye jjukira oyo omwami ye taata w'abaana bo. Sirowooza nti waliwo asiima okulaba nga taata w'abaana bo takulaakulana, ayisibwa bubi, talabika bulungi, kubanga ye taata w'abaana bo. N'olwekyo oba olina omusapootinga, bw'oba gwe omusinga ssente, that is a blessing in the family. Okyebaliza okozesa opportunity oyo mwenna mwekulaakulanye, kubanga wasalawo okubeera naye ate okusookera ddala ye taata w'abaana bo.
kikola ogw'omulembe gwayita ddagomaalo nabutaba na buvunaanyizibwa ng'omwami atayagala mukyala waakole ensi kati bwetambula tojja kulowooza nti ojja kweyimirira awaka mulina okuba nga mukola babiri kati njagala okutegeeza omukyala for example ayinza ogamba nti nze nja kulabirira nja kugula amasannyalaze nja kukola ki abeera n'omugugu munene gwakoze eki gwakutikuddeko ate omukyala bw'akola amanya ssente bweyinze bw'okola ki okufuna ekitegeeza ajja gikwata bulungi abakyala mubakkirize basome ekirala abakyala bano abajja obbafumbirwa bawala baffe tuba twabateekamu ssente obbasomesa kati omwana mubadde naye mwana muwala musomesezza afunye digiri ye etegeeza agenda kufuna omulimu kuba sisobola musomeseza bwereere mukuwe gw'omuwasa aleme ekkola kakati tunuulira ekyo kye tuba investinzemu kye tubataddemu kitegeeza omwana ono oba omufiiriza omukyalo ono ate okwo kwe kubonyaabonya okusookera ddala bwe twokera ku domestic violence tulaba bikonde biki kuleeta ogundi omuntu bamukubye omukono gumenyese naye violence esookera ddala kwe kugaana omukyala okuba ne right y'okukola ng'ate yasomesebwa waaki olwo yasoma mbasaba abakyala bakole ebyo bye mutayasoma banaakola asibanya eyo ensi kati eyo ensi eri mabega eyo ndowooza y'amabega nnyo tutambula kuba ne bwona omuleka awaka era ajja kukola ebyo by'omutangira ti bwana agenda ku mulimu okukola ki naye abakyala olw'okubanga tubazadde abaana bawala baffe ne tubateekamu ssente okusomesa please mubakkirize bakole ate bagatta kinene ku maka y'abakyala this year it says invest in women accelerate progress invest in women accelerate progress nkitegeera nti no bw'oinvestinga mu bakyala that means kikyanguya it accelerate quickens progress kati tulaba nti bwe tulaba okusinziira ku input y'abakyala okusinziira ku buvunaanyizibwa obw'abakyala ndowooza ye group eyandibadde worth to invest in kubanga omukyala bw'omuteeka mu ssente for example tasobola butakolerera famire ye ebirowoozo bye kulaba nti omwana akola ki asoma kitegeeza ti bwe tuba empowering economically nga tubataddemu ssente bakole kitegeeza eggwanga lijja kuba n'abaana abasomye tetujja kufuna baana batambula kati nze waliwo abaana bempeerera mu community muno sebo mpeza abaana ndowooza nga 76 betuweerera naye abaana bano tulabye nga bazadde baabwe tubayita n'okubawa emirimu ku ssomero wano tubawe emirimu so that they keep their children in what? In school. Olw'okubanga kibafuna kitono nnyo balina nyaanya balina kiki kati bajja ne bagattako emirimu wano ne beeyoza engoye omwezi ne bafunayo akasente akamanya nti asobola okugulira abaana be ebitabo n'olwekyo kyekyo kye nakugambye nti abantu abali waggulu abafunye ebifo ebirungi abakyala calm down invest in these women tujja kulaba ng'enkulaakulana ekola ki eyongera ate ng'emovinga mangu it quickens the progress so nandyagadde omulama gwaffe abantu abakyala bagukolereko nnyo we bafuna opportunity nga programs za government zisobola oba investingamu ki sente ate tumanya nti sente bajja zikozesa bulungi kubanga omukyala tasobola kubba mwana we omukyala tasobola kubba makaage so they are worth investing in bakole ebibiina ebibiina byabwe ate babeere beesigwa mu bibiina byabwe